Omuyimbi waffe alina okuba ngali aire ngali ki? Ngali ki? Dagalasi katubuuza kibuuzo wano. Tebayita akaliro. Tebayita akaliro. Aha, Sudan. Nobody gamba yo, nobody say. Yena makati mu Sudani. Respect you, President Cindy. Era nkwebazaanti wakkiriza n'ogamba omukulu Kengisaza akayo obukulembeze bwali bubwe n'ogamba obw'empitiibwa. Amiina. Obale kukkiriza n'ogamba nti akayo kali solidi. Cindy, obadde webbanga ng'olina Steve Gini ng'oyimbanga okumala ebbanga. For her, Roland, omukyala n'okukola wanyirizazi n'eno. Aba syndicate tuyina empisa. Tuyina empisa. Ffe tuli bakulu tuyina empisa. Malayo. Nanti agasa mu info kyobola mbuuza ekibuuzo. Abakategeera kano kanjawulo mukko. President Cindy, emyaka gy'omaze ng'oyimba gibadde mingi nnyo ne bakyalibo n'ovaawo n'ogenda. Ngamba nti ng'omukyalo ono kyemanyi talina myaka 7 ku 15 ng'ayimba. Kyembadde mbuuza why battling ate ng'olaba akyali wiyanga wiya. Twagala kuwulira Queen byonna obirowodde. Twagalani tuze kusoma muyimbi saidi yamwe Cindy owulikika otya kale olaba otya ogenda kwanganga omuntu ng'emyaka 12 egiyise buli mwaka aleta hitule tuli wano ku bato nga tuli mukwakoza sowuli otya ng'ogenda botolinga omuntu ng'enanyini maata e Uganda yenanyini mayumba yenanyini kunyirira yepiyasa wa Afrika owulira otya bagamba njagala owulire empulira yo Cindy bagamba owulira otya kubanga kino ndabanga opportunity. Thank Muri okwogera kwa kaseera kano nabikola dda nedda mukwano tolina kyolina kyotukakasa tolina battle ya music ndagala mutukire tubayimbi si kyekyo wanoba wali wazimba amayumba akole ki ayogera azimbe abantu bagiba mubukinga azimbe ki azimbe amayumba naye lero twogera ku ki kintu kya music ate kati ekyo kyotalina wankolatirako osobola. That's not so. I'm about to answer you. Never kaffe mu nnyonga bw'okiwulira sina pressure sina kintu nedda Cindy njagala kumanya omuyimbi gw'owandiikira oluyimba lwe olusooka shuwalenga abasinga bagamba
omusinga baifa osalawo ky'omuba tolinga kyogamba akayimba akasooka yawandiika yakulukunya Amukube. Ebyo bituufu lwali luyimba ki? Kituufu oluyimba lwa madamu olwasooka nze naluwandiika. Yali akyayiga era ne leero akyayiga, tulina okukkiriza. Osegeera kati nze njagala okukkiriza nti ayina w'atuuse jasi tannatuuka ku levo ng'eyaani enyange. Kati nze wetwasookeragana nokka tonali sijagala naye bambuuza ekibuuzo bwe nakiddamu ttiimu ya madamu neereeta omuliro nga mungi ne nga alindako balageko oba osegeera kubanga ayinza okuba nga yeerabira lesoni zinze namuwanga tutambuuka. Kati mbagala mujjukizaako kyobalaba eno bato weeri. Eno bato teriwo nti balaga nti nsobola okuyimba mukimanyi nze asinga. Osegeera kyaffe tuteekawo osookaddemu Akasimu ki? Bw'alina akasimu k'amapeesa soko kawanike tukole mukolo wetu ti. Akamapeesa. Watuuka ku stage. Asamula akola ki? Asamula. Tebamuyita kabaka kubanga yateewa bwewi. Ddala ye ki? Balamusiza basirina nnyabo. Sheebah swe muli. Nasindiketi balamusiza mmwe. Shout out to Uganda. Thank you so much for loving music. Ekisinga obukulu byonna nze kyenyiza okubagamba njagaliza okumanya njagaliza nkomezaawo kinjuwa nze ndi feminist man ono mukyala ludde nga tafuna attention eyo attention kyayagala bakomezaawo mwemuwulira mutya Okay. Okay. Zahara. Tutandika press conference. Yes, sir. Ekibuuzo ekisooka. Kivudde wa Simon. Simon jangu. Come over. Ateka University kutegese eraga nti muganda wange tuyina tetugezaako okwongera ku byenjigiriza. Tusiitizibwa ki? Empisa zaalagawa. Ligamba tulaga live on TV. Empisa zaalagawa. Yatayina abantu bangi abamwegomba. Omutiitizibwa ki? Ebitulese wano ebituufu tebuli kubiddamu. Ekisooka kyakyala tugenda kuyimba live oba kumayiminga. Kimala ddayo. Kwenda tuli mu kanisa. Tunakoze pala boko mwana. Wayagala ogenda mu kanisa. Genda wali mu kanisa osabe. Twagala kwini. Mwatusala wadda kati bate etuuse. Segere mwekwase. Zara soko beyo. Tusirikirire twewulirize. Bulijjo njagala nnyo kino bakimbuuze nga naye waali. Bw'oba omanyi ekyo si kituufu, ekyo si kivumo, oluvuma ebituufu. Bw'oba omanyi story yange, nze ndi musiimi. Gratitude is a must. Olina okusiima Jehova. All my interviews mbadde ekyo nkyogera naye njagala mbuuze mmwe mwenna abali wano mumanyi n'oluyimba lwe twogerako
Lwaki teyampandikira hiti ono wakabiri? Lwaki teyampandikira? Ate ze nayimba ko waziyimba. Ate ice cream ko muyimba. Yenga ya hitinga. Lwaki tewampandikira hiti? nekulema okuexecutinga Nanti n'executing endalukaaba. ne bakuwa ennyimba ezikwanguyira gundi Ate ono wali lwangu nnyo. ezange ze wali tosobola N'ekirala, lwaki owakkiriza okumpandikira we nakuyitanga ku vidiyo weebuzaabuza nga wamanya genda kuba bwakabi n'otya. Lwaki wannimbalimba nga nzija ku vidiyo n'otajja watiirawo? Bano abantu abayamba abantu nga tebakimanyi nti bajja kutuuka. Natuuka Katomba tolinga. Olaba Katomba tolinga 13 eziri successful. Mukwano nawe genda wejjuzeewo. Ekyakubiri, I dare you soon genda kuserona ennaku bbiri ojjuzeewo. Can I answer you? Abantu bange tebajjamu mu Serena munnange. Nawe ennaku nnya bajje. Nawe nnya bajje. Osegera twetaaga ebintu ebinene nga bwolaba tugenda kuyambako kuba kololo. Nga nange ongenda kuyambako ekomewo. Twamala okuba erugokola tugenda kuyambako ekololo. Afrika nagwe waginyambako emirundi ebiri. Webale nnyo maama. Webale n'essaba nagwe waliyo ku mitwalo 15 ne miliyoni 3. Kulikalo. Kutuulira. Akolaki? Wangi. Amazima mugamanyi nemwegamba ki? Amazima mugamanyi! Mulyo! Kamugamanyi! Amazima mulira! Ebyokayana tebiriimu. Ebyokayana tebiriimu. Wekiyimba isikurimu lwakola. Bawanya ku luyimba. Obeera ku Bekalakasa. Sandra Jaguwa n'obuza kibuza. Jaguwa no. Twagala nnyo kuyana ki? Okyuzekako simu ki? Ladies and gentlemen, are you ready for yet a mega introduction? Nange simanyi omanyi obuzibu omuntu wamanyira nti buli kaseera alina okuyimba bamutegeera balowooza nange kyekimu osegera nindako kamalewo just because yimba buli seera Baje tusinga tutogirina. nedda kumpi abayo kamanyiriza kituufu ekimu kuleero ekibaddewo baleo singa saabadde wano enateshoni madamu tewali tufunye I'm the driver in this. Wolande, ekikulu oyogera n'abantu babataano abali okuwagira banange muliwa osogera anti nabo bweyogera nabo fena twogera n'abawagizi baffe. amaanyi tugalabira mu bantu si mu ngambo osoboka amaanyi gali mu bantu not in words. Kituufu era kyova olaba emyaka 10 abantu bansapootinze nga bakolera bino.
eno bato yagikiriza twatula ku table nakkiriza nti agenda kujja wano teriyo mukaka saamubalabula okuva ewuwo okutega okumuleeta wano nedda. She has accepted the battle, so let's stop talking nonsense. Akkiriza by battle, it's about to happen. No, let's just stop it. And this battle is about music, so anything outside music, that would be another day. You know, if we're talking about music, about hits, about performance, I'm here. But I'm not telling you to put them maybe bibuzos and zinewa katuni ndeko. Mama atandise abandi kolimbo utandika. Lwaki mubitya? Amazima mugatya ntize ne mukazi wa mazima tutabyasa. Kola concert sebiri nakola live nakubiri nabaganda mugamba nti nakoze seminary kiramka nakula nnyo nga temukikkiriza kituufu nayenga nakula kituufu era mwagala okukkiriza nti omuntu akula mu mulimu gwe jangu nga 15 si buli omuntu azaalibwa amanyi naye ate osobola okuyigira ku mulimu gwe bameka bayigiridde ku mulimu gwabwe nze mukwabo okuzaalibwa nakyo tekitegeeza nti ogenda kufa nakyo oba kigenda kuyambako. Thank you. Are you ready? Are you ready for this hit? Press conference and see how we just aha ne Sheebah jeri munamawulire tataya kuba na ludda naye waliwo ekisukka kubanga bato wena gwera ndabawo kariya y'omwegenda kubanga egudde eyani ya Sheebah jogeranga amaze emyaka 22 mawulire waliwo bata yasooka kariya y'omu yafiiramu singa bata ebadde y'amazina Sheebah yali giwangulira olwo siiri yalizewalubaale Katonda kyobola banawe emerera Zara soko mukankuleke sigwe staff eba statula wansi banange njagala mbagambe ekintu kimu omukolo gubeera ewaka kasasira avaayo yonna gy'abeera nadda mu ddulu naye omukolo kuduka